nsimbi nga ne wakoberawo ku weekend kozesa decode ya Startimes emanye embeera ate osobola okuba ng'oterekamuko kasente obulamu obubalansingire ddala omanyi naku zino kye tupreachinga muvubuka kwekoleramu kasente nakutereeza mbeera ogamba otya Chosen Blood bulungi Kim wange fresh and clean nga bulijjo we give thanks yes by the way I have very few artists bengamba nti ayo kyali wange I know batono nnyo naye Chosen Blood you're one of my friends ebyalaali oli boy wange ebyalaali owesegera nsanyisa okulaba kabulazi nsanyisa okusanga muganda wange bitambula biti eyo si bubi we give thanks mukama atuwadde obulamu omanyi Kim obulamu kye kisinga okulu byonna tubyagala byonna tubigoba naye buli tuzuka nga tuli balamu soka ne tugamba mukama weebale lukeseza ne luno kye kisinga endongo kuva etwava mu lockdown Chosen Blood has been one of those artists that have been lucky enough to give us some big songs okuviira ddala mu lockdown paka olunaku olwaleero omuntu omu yandigambye olina formula kugyokozesa ogitubuulireko tumanye formula eri luddawa ne bayimbi banno sebo bayiye engeri gye bakibalanse okusooka ddala bakita mutonzi waffe yasalawo mutonzi waffe yasalawo then n'okulemerako consistency n'okukkiririza mu craft omulungi omanyi nze nakula negomba bayimbi nga Juliana nga Maddox ate bwe mbatunuulira katalogo yaabwe tebayimba bingi nnyo naye bayimba ebirungi Afrigo Band kati nefunamu endowooza neŋŋamba nti oba oli awo bw'okola ebirungi tewetaaga kukola bingi naye just kasoba ng'okola consistency nti ojja laba nti bwe bateekamu oluyimba lwange Pressure Love mba mpulira ng'olwafulumya eggulo bateekamu eyitayonda so engezaako okuwa quality obudde than okukola ebingi oba oli awo nga si biwangaazi omuntu wawulira ng'oyimba wadda wa X owulirira ddala nga sound paka olunaku lwaliro oluyimba kerukuba owulira nga mutuufu olina ebigambo by'okugamba omuntu oyo paka olunaku olwaleero Chosen Blood 2024 sofa twakamutambulako emyezi kati tetuyingidde tugenda kuyingira gwa 10 almost tugenda kuyingira mwezi gwa 10 tubuzaayo emyezi egi omwaka ogurapping up omuntu yandiyagadde okumanya plans za Chosen Blood ziri ki omwaka guli mu kuggwako what are your plans definitely kuba wa music mulungi ate tugenda kuongezaamuko ne kapeesi luli tubadde nga bomanyi tuba wamu ne tukiringamu ne tuba wamu naye kati kasita twatadde nepankamu ne tulabira ddala nga response kweri demand weeri so kati tugenda kwongera okuba wa music omulungi olw'ensonga nti tutunuulira okukola concert mu February y'omwaka ogujja because promoters bangi batutuukiridde enteekateeka zikyagenda mu maaso so okutuuka ku lunaku luli nga vibe kyekyo definitely tugenda kubongera music so kebera ku TikTok yo kebera ku Spark yo kwetuli definitely omuntu awuliriza Chosen Blood yandigambye ne Chosen Blood ngaba X bo bayimbira nnyo obuyimba obuyimba boyimba oyimbira ba X oba just go wakuguka mwayo field omwana lwa bayimbinga ye yakuguka ayimba nyimba za Heartbreak ng'omutima gumuluma buli saawa ayimba kale genda olifusange yo naye ne bakola anakwagala nava osigire tekugamba kati ku Chosen Blood oyimbye nnyo ba X njagala okumanya is there a specific reason why you sing about these exes ate noleeta obuyimba obukonera ddala ba X ebyaddala naffe eno gye tuli ne mutukolera nga bwakulo mulo webale kusiima ekisookera ddala as a creative inspiration ngifunira ddala ku situation ebeera eriwo kati nze wadda wa X nayimba bya ddala nakawandiika omanyi eyo first love eyo eya high school omanyi bya ddala omwana w'essite nandagako nanteekako welcome to Kampala nali nkyalowooza by'emityana nakuteekako bano be basinga obonyabonya ba high school nga bw'okyogedde kati ate wayitawo time ntona ayagala kukola U-turn and I'm like no kati nganze omuyimbi mba nina ebindi ku mutwe sometimes bwe mbiwandiika wansi oba nengenda ku microphone nembyogerayo binva ku mutima ne binva ne ku bwongo so that was one like real inspiration wadda wa X lwakuba X tetujja mwogera linnya naye tumutumiddeko toyongera ku depression blood kubanga tuni weberedde ne bweto X n'amanya nti goyimbako bambi depression gyagendamu ate boteekayo erinnya oba omukoledde ddala bubi muleke kimubeeremu munda eyo mutima akimanye nti ddala mubutuufu ensobi bw'aba yayokya kanate kana kayimba akapya nepankamu kati nepankamu inspiration yasinze kuva ku mboozi z'abakyali bange bempangaaliramu manyi mbeera ne bakwano bange eyo abakagoba bakolere wakiseka bakolera mu zakedi eyo kati engeri gye tuyimba ennyo ku by'omukwano bino wabalowooza tubimanyi nnyo nnyo ate batukesera nga babalabanga bakansala webalenya janandiiramu kati mukunnyumizaamu ne manya nti generation eno ze tulimu jjukira batukuza batugamba emabega w'omusajja omuwanguzi wabeerayo omukyalo w'amaanyi
Kati ate challenge eriwo nti bakyala b'ennaku zino tayagala akubeereko muwangule. Ayagala kusange ng'owangudde. Yes, kati ebiseera ebisinga mu kunoonya ssente wano oyinza okumala obudde bungi ng'obumalirira ku girlfriend mu kifo kya hasoyo. So kati nga ngezaako kubuusa abavubuka nga nange bwe neebuusa nti relationship zino ebiseera ebisinga tuziwa obudde bungi ne bwe zitabaza abakyala bokka oyinza obeera ne bakwano bo naye nga bakutwalira obudde bungi dani gwe okufuna obudde okulowooza ebibyo. It's okay okubeera n'abantu naye it's not good okuforcinga relationships. Okuteeka ebibyo ku hold osooka okolera abantu abalala basanyuke. Kyovola twagambye kebeera ku TikTok yonkera mu kibuga kupambana anjagaliza amajo nkoonako ab'ebibozi twabakoowamu munaatusonyiwa. Kati ali gwe hustler nga heartbreak ekulemesa okuddayo okunoonya Hustler heartbreak ekulemesezza okugulawo edduuka onoonye ssente muganda wange nyongera okutegeeza n'okujjukiza nti ebiyinza okubanga bye bimu ku byakukyayiza oba okulesaawo abantu abo kubanga tolinaamu sigala ng'onoonyaamu kintu ekibalansinga obulamu osobole okuba nga obutwalira ddala mu maaso. Kwaba obaamu n'akasente osobola okwekubagizaako. Olinayo kayimba kalala ke wali oyimba mulamu bongo oyimba reality? Ayogeza ebirimi mulavu mugabe byakyo. Wala ina gosomera. Reality because bwe nabwe twakitane exoli then nenzire ebbali neneebuulizaamu lwaki kyali wange ono yandeseewo. Nga sirinaamu ki nali sinikola bonga kati nga nina okwebuuliriramu ne ŋŋamba nabaera baagala birungi ate oba oli awo yensonga lwaki tulina okukola ennyo because obaako ekikupushinga nogamba omuntu wange ono bwe mba mwagala then kankeere ntetenkanye mbeeko kyenteekawo tutambuze. Batera okumbuza lwaki siwasa lwaki sibeera mu relationship eri serious mu mutima sitera kukibagamba naye mu mutima nkimanyi nti nkyawenja nkyakuŋŋaanya mujaja kabulaza okubeera ku TV tekimala abaana baagalamu ku ssente omwana yagala kubira kugambe blood motoka yange esiseemuko wano omugende nti kakati full tank yiyo ebintu bikwasa atogenda nyumya nnyo mboozi omwana akugambe nti motoka yange munaye ejiragira bweti omugende gitwale wagundi oli agitereze bulungi nga togenda kwesikambula bavubuka bannange ensonga eyo nsagala mugitowoozeeko ate tubeere nga tumanya nti tulina okunoonya ssente n'okukolera ddala ennyo. Tulina Chosen Blood emboozi yo mpanvu tukyanyumya ebintu bingi nnyo kyoba otukolera kimu kyokka bwe olina ekibuuzo ky'okubuuza Chosen Blood genda ku Facebook oba ku WhatsApp teekamu ekibuuzo ate ffe tubeere nga tukifunira ddala. In fact gendera ddala ku WhatsApp okwo twongere okuba nga twogerayogeramuko mpola mpola. Buuza Chosen Blood ekibuuzo ate nze mbeere nga mutuufu buterevu wano ngenda kuba nga nkiggusiza ddala bulungi nnyo mu mbeera eyo. For now nsaba munzikirize we get back to the music katono nnyo and then of course mu maaso awo bwe tunaaba tukomyewo ate tugenda kuddamu tuyiteeyitemu twogere ku Chosen Blood yapulaninga ki Chosen Blood ebbanga lyobaddewo sinnakulaba nga otimbye. I know. Otimbye Africana, Freedom City, Cricket Oval, yonna sinnakulabako ng'otimbye somewhere. And you have a lot of big songs to you. Catalog nene nnyo. Catalog nene nnyo. Myaka mingi nnyo. Ennaku zino abaana batulaze nti teweetaaga kubeerawo myaka mingi okola concert. For real. Ate nga Chosen Blood oli omu ku abo abayimbi bemmanyi nti mbutuufu eddongo ogirina. You have the music, you have the songs, n'okuyimba oyimbira ddala. Weba Alex, demand weeri. Demand weeri. Nga bw'omanyi nti jane za njawulo ebyange bibadde era bya organic way, si ya speed. Si bya speed. Si bya sponsored ad. Nsaba komao. Tetulinaako Carolite. Tetuli Carolite. Nsaba soko komao. Tugendeko munogo katono nnyo. And then of course betu komao. Chosen Blood agenda kuba akuddamu ekibuuzo ekyo. Oyongere okuba ng'omanya akuteekera kigo omuwagizi wa Chosen Blood, omuwagizi wa music omulungi. Ate awe tugenda okuba nga tutandikira. Cheza.com. Back to you DJ Franco Meno. Come like Zing.